Otionno omulabi wa Soul TV tukwebazaako olw'okubantika ku ssaawa zino omaze okubeera ng'otera ku Soul TV olwa programu yaffe eno Wekolere. Tukujjukiza nti programu ya Wekolere ebeera buli lunaku olw'Emmande ssaawa ebeere mu kitundu oluvannyuma lw'Omunnyu live. Tukwata ku bya bulimi na bulunzi. Tewali kuwannanya kulala kwonna, tuli mu nnimiro olunaku olwaleero. Tugenda kuba twogera ku ki? Tugenda kuba batusomesa ki? Twamaze dda okubeera nga tukwatagana n'omukugu. Ojja mumanya amaze emyaka mingi nnyo mu bintu bino eby'obulimi, era tugenda kubanga twogera naye ebintu bingi, mapapaali, byonna ebintu bingi nnyo byalinako obukugu. Tambula nange oba kyuka nange tubeere nga tumanya Mukama ffe kulikuletedde olunaku olwaleero. Tusanyuse okulako Mukama wange. Abalabi ba Soul TV bamanyi nga Mujuzi Lawrence. Mu Uganda muno bakumanyi ngaani? Medi Matovu. Yeggwe. Wa Maika Mixed Farm. Era wano wuuli ya Maika eno tuli wano. Yeggwe mwami Medi Matovu. Twali twakatandika sisimu y'obulimi nga mpulira boogera Mr. Medi Matovu. Buli gwe mbako kye nebuuza wandibadde onoonya Mr. Medi Matovu. Nga mmanyi oba namusanga musajja mukadde nnyo. Wakikola otya? Mulimi takaddewa. Lwaki takaddewa? Ate alya fresh. Talya nnyama, mbu simanyi nyama, simanyi matooke. Abasinga okulya obulungi balowooza nti kulya ennyama n'amatooke. Kubanga bw'oyogera erinnya Yeggwe naye ate tofaanana nnimiro gye tulimu. Okay, obulimi buno bwe katutuuse ku muntu omutuufu tulina okubuuza ebingi ennyo era ojja tuwa n'akadde akatukomewo. Obulimi buno wabusoma, wabuyingiramu olunaku wakyala n'obwegomba. Obulimi buno Mr. Medi akatonotono kubanga abantu bo bakumanyi, twagala kumanya wabuyingiramu kkootya. Ekisookera ddala edda nga tukyasoma taata waffe yatukubiriza nnyo okulima. Twavanga ku ssomero ssaawa 5 essaawa 11 ez'olweggulo buli lwakutaano ne tutambula mayiro 10 okugenda ku kyalo bakiyita Butebi. Ludda weeri Butebi okwata ku Bamityana n'oyingira eyo munda ku nnyanja leeka wamala. Ne tutuuka eyo ne tulima ne tuvangayo olweggulo. Yajjanga n'anoona emmere ku Sande ssaawa 12 n'atugamba sigenda kubatwala muloka ejjudde emmere mutambule. Nga tutambula ewaka tutuukawo ssaawa 2 ez'ekiro 3. Kati ne tukulira mu mbeera ey'okulima kutyo. Ey'okuluusana tugiyita ey'okuluusana. Ey'okuluusana mu buto. Kaakati bwe tumala ebyo ne tubivaako omuntu bwakula n'atambula n'agenda buli omu n'ayingira ekibuga. Ne tugendako ku byeyo. Bwe tutuuka ku byeyo nga gy'emirimu egiriyo gye tusobola okukolakolako mu mafaamu omwo okukola biki ate nga ge gagaba ssente nnyingi. Nembeerako e Denmark, nembeerako e Sweden, nembeerako e Norway, nembeerako e Netherlands. Naye byonna gye twalaganga nga bya bulimi bye bitambulira nga bye birimu ssente kuba tetwalina butuuze nga tukiyita kibulaaka, bakiyita kibulaaka. Nga bakupangiza n'ogenda n'okolako mu faamu wali n'ofunawo ssente nga tofunawo ssente nnyingi. Kakati eyo gye nabeerera ddala mu kulima ne mmanya nti okulima kuyimiridde. Eyo gye wasomera? Saakusoma ate. Saakusoma. Abantu bakwogerako mu mapaapaali mu Uganda yonna, abantu bakwogerako buli wamu w'otuuka. Saakusoma naye seegomba kusoma kuba nsinga neyakusoma. Naye ng'eyo gye wafunirayo experience. Nafunirayo experience nyingi nnyo kuba nakola mu bintu bingi. Naye mu kudda wano ate ne sirima. Nembeeramu obuvubuka obwo ne mmala okukyakala ne ndya ku ssente ne tudigida ne tukola kutya. N'okoowamu ate awo ssente ne ziggwawo. Kati tukole ki? Ekyo ekikutamye tokyayagala kibeeramu kwe kutandika okujja ne tutandika okugula amataka ku ssente bwe twali tusigazza. Wano natandika ne yiika 4. Katuli ku yiika mmeka? Ziri 67. Yiika 67 konna kuliko bya bulimi. Saidi eri ne nayo yiika 2 eza kalitunsi. Bino ebisigadde nnimirako bulimizi. Ttaka erisigadde nnimirako bulimizi. Obulimi ani alina obuyingiramu? Omuntu ng'alina ssente oba buli muntu? Omuntu omwavu n'omugagga bonna basobola okuyingira mu mulimu. Gwe mulimu ogugatta. Gwe gugatta omwavu, gwe gugatta omugagga, gwe gugatta afaanana atya ataasoma naye yasoma. Bulimi. Ate kye kintu omuntu yenna buli muntu kyasobola okujja mu ssente. Okujjako atayagala.
Tuyina bingi byokwogerako naye tugenda kutandika n'ennima eno gy'olima. Tulaba wana amazzi gatuli eno mabega waliwo n'ewali payipu endala. Enfukirira wagikopa bweru wa ggwanga oba wagikopa oba system yo gwenga gwe? System eri ebweru bazikozesa. Naye okulima ku Uganda oba oyagala ssente olina okubeera ng'ofukirira. Okufukirira abatafukirira okwo tuyita okulima kw'abayiga. Ojja kulinda olime ne banno mubeere mu bidibo mutuukize wamu ekintu ekyandibadde kigula ssente nnyingi mwena mutuko kungula nga mukungulira wamu ekyandibadde kigula ssente nnyingi n'okisanga nga kiri kwota ku ssente ze wandifunye ng'obadde ofukirira. Okugeza kati nga wano birime bye tulimu mu biseera by'ekidibo nga bingi buli omu yalimye kireeba kusingira 10. Mu biseera by'okufukirira nga bino kireeba ku 3,000 n'erinnya paka mu 4. Akati kyekirungi ky'okulima ng'ofukirira kubanga awo ssente oba oli okimanyi nti mu buli ngeri yonna ndi ku ssente. Twogera n'abantu ba mirundi ng'ebiri. Waliwo asobola okukola bino ebya Mr. Medi ebyokuteeka pipes zino. Waliwo n'omuntu atasobola nga yeetabwina bugabirizi naye ate ng'eno system erabika nga yeesinga obulungi. Ffenna twatandikira eno. Twatandika n'okufukiriza kaani watering kaani mu zino ezaffe ezemasaka waggulu eri gye muyise eri bwe twalima ebitaffeeri twalimirawo obutungulu naye nga tukozesa ngalo okufukirira obutungulu. Ebiseera bwe twafukirira obutungulu obwo ensawo yali wakati wa 35,000 ku 40,000. Era ne tubujjamu ensawo ndoza zaalinga 10. Ne tujjamu obusente miliyoni nga 2.3 ne tugaa nti akatuyina okupulaninga okulaba ntukola ki twongerako ku nfukirira eno tugikyuse tusobole okufuna ku ssente ezeegasa. Tekyatubeerera kyangu kubanga n'ekizibu amazzi si mangu. Kuba bw'otunuulira ennimiro eno yonna bw'eri wano erimu ebidiba 12 nga si bya byennyanja bya kufuna mu mazzi. Naye olunaku tukuba ekidiba ne kiggwawo ne twewola ne ku kirala. Ekidiba kye tuyiseeko ekireeta amazzi gano kyaggwamu olunaku lwajjo ne tugakuba okugajja mu kidiba ekirala ne tusindika mu kidiba ekyo ne gasobola okubeeramu. Mbulaba kwenda enfukirira eriwo wano gy'oyina wano. Oyinza gyogerako omuntu wandigimumatizizza otya ndi gy'abaddako? Omuntu asobola okugibeerako bw'aba alina obusobozi kuba nayo si ya ssente ntono. Birungi ki ebigirimu enfukirira bw'eti eya pipes zino? Birungi ebigirimu toweetawaanya osobola okukola emirimu gy'emirala ate nayo neekola negenda mu maaso. Negenda mu maaso ng'ekola gwe nga bivuddeko okola ebirala ebibi n'otayisiba ku kintu kimu tekikulemesa kukola birala. Ekyokubiri ematiza. Kyotegeeza bwekuba amazzi ewantu obanga ataddewo enkuba ate teyonoona birime. Ebeera ng'ekuba etonnya enkuba ate teyonoona birime nti enejja neyeekata ku kirime n'ekiweta neetuuka n'okukimenya. Ng'abalala bakwata payipo n'agiteera ddala ku kirime ekimala okukola ki nekimala okumenyeka awo n'alyoka ategeera nti afukirira. Kakati yenfukirira eno ennungi kirungi kyayo ate twagikola ng'eri permanent nti eriwo myaka. Twagala okufukirira bwe tuba tulimye bwe tufukirira bwe tutayagala tukola ki tetufukirirawo. Omulabi wa Soul TV tukyagenda maaso ne Mr. Medi Matovu obadde omuwulira nnyo mu bintu bya Uganda ebyokulima. Olunaku lwa tufunye chance ne tusobola okubeera nga tumukwasa. Tugenda kubeera nga tubadde twogera ku nfukirira ne wano bwe tuviira wano mu kumulamu katono nnyo tugenda kubeera nga ate tukomawo butereevu nnyo ne Kamulali oba goyinza okuyita Kiri. Obadde omumanyi nti mu Uganda akola oba takola. Agenda kutunyonyola okuva w'omusimba paka wenyini wesobola okubeera nga omukungula. Tovaako katukomewo. Soul Television, Femunyo.
Omulabi wa Soul TV tukulisa nnyo mu kuwumula okutabadde kuwanvu n'akatono naye nga tukyali mu programu yaffe eno Wekolere era nga tusoose kwogerako ku system eno ey'okufukirira. Mr. Medi, eno system gye bayita batya? Eno gye bayita zino ziba rain gun. Rain gun. System ya eba ya nkuba ebakola nga nkuba. Kati omuntu okubeera tugeze nga afukirira awo oba wetagisa lita zimmeka okulaba nga ekirime kifunya amazzi amalungi? Kakati bino okusinziira nga bwe biri n'amazzi ge tulina tusimbayo okusinziira ku kirime kino kitwala kitya amazzi kiwangala kitya. Osooka kumala kukimanya kirime nga gye kyetaagamu amazzi. Oyinza okuba nga ekirime kyofukirira emirandira miwanvu okukka wansi ate emirala nga mimpi. Kati ng'ennyaanya emirandira giba mimpi, meloni ziba nyimpi, ate emeloni bw'eba ebisse kiba kizibu nnyo okugimatiza amazzi kuba gayinza okugenda ate ne gagwa ku bikoola ne galembeera okwo. Kati ekirungi kya kino kimirandira miwanvu naye ate kiguma nnyo nti osobola n'okumala wiiki ennamba ng'obadde okiwadde amazzi ne kibeerawo. Kamulali naye olw'okuba nti kati akatale ate kalungi tulina kiwa amazzi buli kuba gy'okoma kiwa amazzi gye kyeyongera kuba buli wiiki tuba tulina okunoga. So kati bwe kibanga kino tukiwa mu wiiki emirundi ebiri lwakuba nti system gye tukozesa buli ssaawa eba yeetaaga liitazi emitwalo 2. Buli ssaawa emitwalo 2 egy'amazzi gifunika oba mwasimanga nayikondo? Twasima ebidiba bingi. Ebidiba kozi batugambye bingi 12. Nga kintu kikyangu kyangu gwokiraba nti kyangu kizibu kuba Kampala. Tugenda kuba twogera ku Kamulali ono. Kamulali adda ku ttaka ki? Ekirungi tuzze wamu osimba owamu bali eri bali mu kunoga. Kamulali adda ku ttaka ki? Kamulali adda ku ttaka ery'ebisenyi sibbi. Ery'ekisenyi sibbi. Ttaka liriko amayinja si mulungi kusimbako. Tosobola musimba. Kuddako eriddugavu kati no liri mix. Ya kisenyi naye nga lirimu black ate ne libeeramu naki ne bomba naye ng'ebbumba liri wala katumi kisinga. Naye ekirungi kya wano twateganya ettaka eriva ku nsozi. Ekozi wano tuli mu kiwonvu. Kati ettaka liri abatamanyi kukuuma ttaka lyabwe likulugguka ne mukoka ne lijja ne lisibira wansi eno. Kati ffe kituteesaamu ebibibiro bino buli lwe lijja ne lituula muno ffe ate nga tulisika tulizza kuno tetulinako omugaso okusinga erya wansi. Tufuba nnyo okulaba nti tulijjayo mu mbibiro ziri ze twakola mu trench ne tuliteeka wano. Ettaka lyaffe ne lyeyongeramu obugimu. Ne lyeyongera mukoka n'aleeta obugimu. Ng'oggyeko wano tewaliwo ttaka ddala lisobola kujja tosobola musimba ku musenyu esibwe naye agendayo okuggyako ettaka nga lirimu ebbumba lingi nettosi watasobola n'amayinja naye wasigadde osobola okusimbawo Kamulali wonna. Kamulali bamuyiwanga beedi? Esooka n'oyiwa beedi mwezi gumu ne wiiki emu oba wiikisi 2 kisinziira bw'omulabiridde mu beedi n'okajjayo mu sayizi eno oba nga tinaba kutuuka. Awo kali ku mwezi gumu n'okajjayo mu sayizi eyo bw'omala okukajjayo n'okasimba kasookawo amazzi ng'okasimbye ne kakwata. Ne bwe kaba nkafunayo ttampeka emu oluvannyuma lw'ennaku 3 kasobola okubeerawo. Tugenda kuddaku kati nnyo ku ky'amazzi. Kati tulaba buno obudde bulanga bwa mutuntu ofukirira amazzi ddala kituufu ddi omuntu alina okufukirira ekirime kye? Ffe tetuliiko budde kuba amazzi tugalina ate ettaka limatira. Obuzibu bwonna mu kufukirira kwe kuyiwa ku ttaka amazzi nga wookya nnyo ate n'oteekawo matono. Naye kati eno eringa nkuba tunagenda okuvaawo nga bw'ofumita mu ttaka eryo engalo 2 zibulirayo ng'amazzi mwegali. Kitegeeza nti okubawo ebbugumu lyonna n'oliggyawo n'obanga enkuba eyatonnya ekiro ate omusana ne guddamu ne gwaka. Okajjayo eri mu nnimiro okaleese wano kasimba budde ki? Kasimba kawungeezi. Enkuba bw'eba etonnye oba ssaawa 7 era nsobola okusimba 7. Bw'eba tetonnye nga bino byaffe nga bw'obiraba ebyokufukirira tusooka ne tukuba amazzi mu nnimiro
ne tumanya nti tukubye emisana kati nga tusiba nga tukuba akawungeezi ne twongera ne tukuba ne tusimba kati then ne kumakya ne tukeera ne tukuba kasita tukuba awo tuba tusigadde kuba lwaggululuka. Ebinnyo bawa bisima dda oba ebinnyo bisima obudde bwonna bisima leero era enkya osobola okufukirira kubeera tugenda okufukirira okuteekamu obuntu buno bukamulali buno ebinnya biba bisime amazzi ne gatuulamu gano ge tuba tukubye. Okay. Kiki kyosoosaayo? Tusobola okukozesa obusa bw'ente. Naye kati wano tukozesa nnyo ennanda eno. Ennanda? Kyetukola ennanda maniwa? Tuziika ennanda eno tugirima tetufuuyira. Tetufuuyira ennanda eno tugirima ne tusima ebinnya ne tulaba nti tuli ku bibibiro waggulu ne tugiziikira munda mu ttaka neevundiramu. Kati kutegeka season tumanya nti nja kukikulagako wali wolengera wali ekyererezi. Kati tukikola ssaawa eno naye nga tugenda kuzisimbawo mu gwakubiri ne muziikirawo ennanda. Tuziikirawo ennanda bw'oba tugirinawo. Bw'oba tugirina osobola okukozesa omuddo gwonna. Twewala nnyo ekintu kye bayita okufuuyira. Twewala okufuuyira omuddo. Tugukozesa okugimusa ennimiro zaffe naddala eno wansi nga bw'olaba ettaka lyayo. Waliwo abamu abakozesa obusa kati ng'otugambye ku bw'ente bw'ate atalina bw'ante asobola okukozesa obw'embuzi asobola okukozesa tetukozesa nnyo kalimbu oyo alimu emmere tetera nnyo mukozesa abeeramu omunnyo naye ebyo obusa obw'embuzi obwaki abamu bakozesa obw'embizzi naye nze muna embizzi sikolagana naye. Tufuuyira fango obuzibu bwa fango bye mwandiise bikiwotokwa bisi biti ebyo bwe bityo bwe bityo. Yotandika okufuuyira nga bulina bbanga ki? Nga butubusimbi awo wenyini w'osimba tandika okufuuyira kasa buyitako wiiki immediate tubufuuyira naye lwakuba nti kiri ekirungi kye nti otwala wiikisi bbiri okufuuyira si bwa wiiki nti ojja kufuuyira buli tezizinga nga nnyaanya. Ate ekirungi kye tulina nti ensigo ze tukozesa mpya si nkadde ziba zikaddiye ku tonoga wali n'oddamu n'oyiwa beedi. Biraffe Kamulali waffe ntaliimu damage okuggyako gwe banoza obubi n'akutukako. Tufuba nnyo okulaba nga tunogerako akagundike kano nga bw'okalaba kana akagundi kano kubanga singa kaba nga kavuddeko n'omunoga nga tekaliiko ne kaba bwe kati oyo ffe tumuyita damage tebamutwala. Batwala nga kano kwe kali kuba kamukuuma okuba nti akyali fresh ebbanga lyamala nga ali wano era wano bwe tuba tumutwala addamu n'akeberebwa kuba mutwala olw'okukebera buno oba kwebuli oba tebuliiko era kwe basanga nga tekaliiko oyo taba Kamulali. Ebiki emirimu egiddako awo Kamulali bamusalira tebamusalira? Tumusipeesinga fuuti 4 okuva ku kinnya okudda ku kirala wali. Bw'oba omusipeesinze bw'otyo teyeetaaga nnyo kusalira naye bw'aba nga ali kumukumu yeetaaga okusalira n'ekirala bw'aba asakaatidde nnyo ng'olaba nti ye ng'ekikolo ayinza okuvaayo nga guvuddeyo muti nga gumbwe gutyo ne kukulirako ate omulala wansi kati oguleke nti eryo ttabi naye waliwo omulala guyinza okuggirako wansi bwe tunaba tutambudde wali nja bikulaga oyo aba atambuddeko bw'atyo aba atambudde taba mulungi. Ono afunyeyo ekirala okuviira ddala wansi ekyo tukisalako ne kivaako. Lwaki mukijja kate nga tuba twagala kuweza? Tuba tukiyita ng'ekimererezi. Omwezi gumu gwamala mu ttaka ng'omugye mu bbeedi ogumu gwa bbeedi naye gwamala mu ttaka aba amulisiza. Gy'emyezi ebiri aba atandise okumulisa. Tulaba ng'ekimuli mu mwezi ogwokusatu naaba nga atandise okuteekako Kamulali. Mu mwezi gwe twandiise ng'ogwokuna ng'ovudde mu bbeedi tubala bbeedi yonna ewamu gy'emyezi 4 n'oba ng'otandise okukungulako asookerwako oyo omutonotono. Waliwo abafuyizi b'ennyaanya bagera nga waliwo ekiseera we kituuka nga katukyusemu ku ddagala tufuuyire weeriti katukyusemu ku ddagala tufuuyire weekiti tukyusemu kati mu Kamulali muno tewaliwo ekiseera we kituuka nga mulina okukyusaamu ku ddagala. Kasa tuba tukozesa organic tetulina buzibu tutambula n'oyo okugyawo nga wasoosa n'atali organic kubanga bo mbasobola. Organic kiki otegeeza mu Musamedi? Eddagala litalina butwa gye liri mu Uganda mweriri bantu be balikola mwe eryekolera liva India oba liva India liva Kenya mweriri lisobola okubeerawo nga doli organic terina kizibu terina buzibu naye mulimu abatafuyiza organic mu ntandikwa nga Kamulali tannamulisa osobola okukozesa
atali organic bw'amulisa n'okyusa n'odda ku organic. Kubanga atwalibwa eryo yetayagala kasaba kebera eddagala nga lingi ku airport webikoma oba balina akakabikebera Heathrow bw'eranda tebabirina kasaba kebera nga lingi byonna nga bubitutte webikoma ate gwina okusasulira damages ezo zonna gwatutte ekiri fake. Njawulo kijolabye mu Kamulali ono w'enjawulo waliwo abalimu ono ye musose mulaba naawe wadde nti ayinza okuba gyali ewalala waliwo ne bana abalima bino ebinene hot pepper aliwo asinga okubeera omwangu kubanga kati byonna gwonna biko bimanyi. Hot pepper si mwangu alwala nnyo n'ono si mwangu naye obuzibu bw'ono kyalina nti essente abantu bazirekayo mu nnimiro n'azidduka batya nga bw'omulaba ataddeko obuzibu bw'alina kunoga nti omunoga n'asigalamu sente ne zikulema ku ganoga nze nozeeko ze nnoze n'okoowa nga ate okyamulaba n'okoowa nga mwali naabo abalimu tebasobola kumunoga kumumalamu bagenda kunoga leero n'enkya balina okuddamu ne banoga. Kiki akula nnyo ku sipiidi aba mungi ate alwawo okuwera kati okunoga ng'onoga kamukamu n'obwegendereza tolina okubanga tojjaako kimuli kirala kireeta mulala si byakujja kuwulwa kitegeeza baakumala kubasomesa musomo nti munoga bwe muti ne bwe muti naye oli bw'ajja n'akwata wano obumuli ate n'abuggyako enkya kitegeeza tekujja kuba enkya tolina mulimu kakati obuzibu bw'ono kudduka ssente ozidduka n'ogamba nzi ate oli ekizibu kye nti alwala nnyo ate ono aba mungi mu nnimiro mungi okusinga oli mumutereka mutya mutwala mubisi mutwala direct ono tumunoga wa green asigala green ate oli omulala omunene agenda mu myufu oba yero naye ono agenda green era bw'ava wano bamwetaaga fresh agenda kuba kati era ono gwe banoga kati agenda nkya ku makya. Kiki kyemuteeka waawo watugeze tagenze tasobola ali ku order aba ku order olina okumunoga ng'olina order tetulima nti twerimira bwerimizi tulimira bammemba baffe mu kibiina kyaffe kyakulima bugagga ba exporter baffe era ogenda okumulima ng'omanyi nti ndi ku sure deal na contract kitegeeza towa muntu magezi kumala galima alima ate olima buli bintu onoobirya osobola okulya Kamulali ono ng'akudibiridde tosobola tewali kirala kibasobola mukolamu wano mu Uganda bawulya mulye ne gyalaga bamulya bulye abantu balimba abantu nti tiya gas ani yaliyo nga babikola balimba bulye kati olina okulima ng'olima omanyi gw'olimira n'ekika kyayagala. Kamulali okubeera nti ono bamuyita bad eye oli short tie ono bamuyita kayeeni waliwo sakata ebika bingi waliwo buleti kati olima okusinziira ku bukaawu Kamulali bamupimira ku bukaawu kubukabu mulimu ono ali 70% okukaawa waliwo ali 60 waliwo ali 65 waliwo ali 80 sakata ali 95 kati lwaki tolima sakata siina order ye siina order nima Kamulali alina order eyo gwe baabagadde nti baagala 70 bwe bukaawu kakati bw'ogendewo omuntu n'ogamba nti omuyambe tomanyi kye yalima kati omuntu ng'ayagala kwegatta ku Miss Media alime ku Kamulali ayina kukola atya kubanga sho tugiraze abantu bagenda kulaba babere interest mu Kamulali magezi kikiwe solo muwa amagezi ge nino muwa ayina kusoka kujja mbagaga kwagalana bayise bagaga kwagalana kulima bugagga ayina kusoka kudda kulima bugagga tuba n'emisomo gye tubeerako eruusi gye tutambula naye kati tugenda kweza emyaka 8 tugenda gikuliza wano ku independence tetugenda okubeera wano asobola okujja wano lutuyita abantu bonna n'abatali mu kulima bugagga ne bajja ne bafuna ebyo ayinza okwewandisiza n'afuuka memba ne baba tali memba erajja najja n'ayita olunaku tulubawo abantu bonna nabayagadde tuba ku nnimiro z'abantu. Kamulali aliko season nti mwezi gw'omwenda tadda taliiko lwatadda naye ddi lwasinga okutambula e Bulaaya winter bwebanga nnyingi Kamulali atambula nnyo. Lwaki walieko ebweru lwaki bamulya nnyo mu winter bugumu funa bugumu Kamulali aleeta ebbugumu yaleeta ebbugumu bw'omulya otolera nti hoti owuliranga n'owuliranga ebbugumu likusi oyo ekyezza kati oli wawulira nti empewo nnyingi ng'alya Kamulali baagala okulima bajja kusobola okulima era bafune ssente okulima kukyali mu ssente muzeeyi tekuliimu
kuba tamanyi nti mwekuli. Mubamanyi nti mwekuli mulimu. Kubanga tojja kuŋŋamba nti oli olwaliwo waliwo abali ku sooti abatulaba naye nga ye ali waka akola bwakulya kati tasobola kumanya nti okulima kulimu ssente. Ajja kuvuunyuula mmere agimalewo eggwewo akole n'egibye balima tabimanyi nti birimu nti babirima bulimi bafunemu ssente. Kati oyo ye tasobola kufunamu. Tojja kudda Kampala nagula ettaka lyange eno Kasaana Jose nti balima n'olimira ku ssimu bali batya biki bye bakola no. Gwe n'oteekamu obudde n'obeera yeeno nnyo obo. Tosobola n'abo bennyini abanoga. Kati ne Kamulali yennyini obuwanga toli seefu wano ku nnimiro. Kati bu kampuni nyingi ezimwetaaga ng'abuzi. Olisobola ebisawo n'ayitawo n'akola ki? N'agenda ebyo bituzimbe obuyumba obwo tuteekeko kamera eno omuntu nga tosobola kukola ki? Ne bw'oba kirooli tasobola kujja kunoga mu Kamulali. Naye bw'oba oli Kampala tosobola. Era tosobola kumanya nti mu kulima mulimu ssente. Naye ate ng'ekikwewuunyisa okeera kulya. Ate ekintu ekisinga okubeera ekizibu ennyo nze mmanyi nti omwavu yatalima. Omwavu yagula emmere waka. Omwavu yagula emmere. Bwekiri. Kitugwereddemu bonna abali eyo. Omwavu yagula emmere, omugagga tagula mmere. Asooka n'aziyiza ekyokugula emmere. Kakati gwe bw'obanga olunaku okozesa emitwalo 2 ewaka. Omwezi si gye emitwalo mmeka? Si kina nkaaga. Omwaka $7,200,000. Ogugwako ina mmeka? Nze bwe nzisevinga omwaka ne guggwako zisasula school fees mmeka? Okay, twagala obeere ng'osibula abalabi ba Soul TV. Ate tugenda kuba tukwatagana n'ekirala. Bayeraba abataagala kulima babeereyo babeere naffe katulime. Ffe ssente tezijja tuggwa mu nsawo oba bo tebalima ababbiro bali balumba nga tebalina ssente mu njulo balitegeera. Omanya amapaapaali, omanya asooka ogalima mu Uganda, omanya asinga okulima amapaapaali mu Uganda yoono. Tukalulindeko mu mboozi ey'amapaapaali. Mubeere bulungi, mweraba.